Breaking news ekyakutedda mu Geneva summit balindirira ekiddako wabula nga sinnakuwabiriyo kansoke nkwe ebiwano ku butaka tutambule mpola. Muganda wange Yusufu Nsibambi. Dr. Besigye ng'alabula bannayuganda ku Honorable Nsibambi ebigambo bye mbikuleetedde yamwogerako yali yamumanya naye teyayagala kubanga alabisa kakati mu mawulire ge tulinawo ate father akulira abakristu mu bitundu by'embalala atabukidde abakulu n'abasaba bate abaana bonna abasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Ayitibwa Reverend Francis Kadidi akulira Uganda Matters Church wali mu mbalala era nga wano akunze abakristu benyigiremu mu kulaba nga oboolyawo emirembe gibukana oboolyawo buvunaanyizibwa bwabwe emphasizing abantu okusobola okulaba nga oboolyawo political prisoners bavayo. Father ono tumuwe omutima mu comment section ate na likinga obubaka bwa father buno bukulu nnyo. Ayongeddeko bw'ati n'agamba nti Judicial bana bakriticize n'agamba lwaki mukwata bannayuganda nga tebawozeseddwa, lwaki mubakwata awatali mu misango ebyaddala, n'abagamba nti mwandibadde mwesaddaaka ne musobola okuba nga mubata. Ebigambo bya father eyo bikulu nnyo wabula nga sinnabikuwa kansooke nkujjukizeeko katini anaagenda mu maaso asooka n'abanga ajjukira n'ebyemabega. Ono yali Dr. Kizza Besigye ng'ayogera ku Yusufu Nsibambi byakoze leero. Ono yali yabiraba dda dokita naye yagaana okuba nga amulabisa. Emyaka gino gyonna ndudde nga natuume erinnya muganda wange Yusufu Nsibambi namuwa erinnya Kanoonya. Twali mu lutalo eruweero twalinayo munnaffe baali bamuyita Kikonyogo Kanoonya. Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakalube nnyo 83 nga guggwako olutalo lwali lw'amaanyi olwo oyita ojjooka nga anaatera okufuna accident eyo. Bamu ku balwanyi baffe baasalawo okwewaayo nga olutalo tebakyalaba nti lusoboka ne beewaayo. Omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya. Era oyita ojjooka ng'agenda kufa yali mu helicopter ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe, akanyuga empapula zigwe gye tuli ng'atubuulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola, mweweeyo nga bannammwe Kikonyogo Kanoonya abaali bamaze okwewaayo gye bali munammwe mweweeyo gaba Kanoonya. Era ly'erinnya linatuuma Nsibambi. Ne bwe tuwandiikiragana ampandiikira ne bw'olaba kusibwa asayiningaze Kanoonya. So si bipya ebigenda mu maaso mu ntalo zonna abantu beewaayo. Banaffe bazze beewaayo, si bano bokka abasoose, si bano bokka bazze beewaayo eri gye twava bonzima baani bazze beewaayo banaffe. Oli n'alemererwa n'amanya nti olutalo luganye ne yeewaayo, naye abalala ne basigala nga bakola ki nga balwana. Era ne bwe Kanoonya ne bwe beewaayo olutalo twalulwana ne tuluwangula, na luno tugenda kuluwangula. Oba bawambye kitebe oba bawambye eki tusigala. In fact n'ebitebe ebyaffe mu lutalo olw'ensiko bawamba bingi. Wano ekitema Masanga we twabeera ne headquarter y'amaanyi command post ekitema Masanga wano kumpi ne Ssemuto, naye baatulumba ne bawamba ekitebe ne bakiwamba. Tekyategeeza ti olutalo lukoze eki luwedde nedda. So olutalo lwo lujja kusigala nga lugenda mu maaso. Basekaana bajja kwogera bye boogera, basekaana tebalamula byabufuzi. Ne bwe bagamba si laba ng'ono Mao naye yeewaayo n'ekitebe ekikye, naye bana DP beewaayo naye. DP gyeri era abalwanyi ba omwiheyo niyo kibeera kyo kyaba okwefubira kwawe kwekisiiba eki. Judicial nimwe mwefubire
ntimurekure abantu b'abandi. Judicial niba muri yo mwongera kuturaho mu kintu hati. And I'm insisting judicial ntabwo military yo kereka ko yeye kwa konka judicial niba muri yo mutongera mu kintu hati. Judicial ni mu jumani abashazi b'imishamba n'ubu ariyo bakongera ngahi nimbembeza okutura kurungi kundi banafire muje mushabe nituranya ndazi kwa Nyamitanga konka mureke mu maturo mugira ki mwakunzikanya Nyamitanga hachiro cy'abakuru ijacu cyakumugira muta but let us buri gihe reka korero bugira ki reka kutegateka mu president wari akoro singe bw'ubuheruka iwo no butegarasi hatu wakore reka kutegateka mu ame kamanda wari akoro singe kuni oriyo bwitira kimwe okashoma oriyo biragiroro manya kuri no confusing abantu bibengera kurra ko kureba TV abantu bana yunogera ntara ba TV zobe ryonka na nitomo kubireba handi turra koka all because of judicial. May you be blessed with peace. May we all bless each other with peace. Politically, economically, socially, and all other ways. May we bless each other with what? Peace and reconciliation. May this nation feel reconciliation during this Lenten season, during this month of Ramadan. Leader of opposition John Senyonyi naye aina byatangaziza ku bya Yusufu Nsibambi. We have seen that crossover, that announcement made by the Honorable Yusuf Nsibambi. He decided to start his fasting season, the Ramadan season, by crossing over to the NRM. That's his right. And what we have been saying is that it's good that he is now forthright about his intentions, because the past few days he's been pretentious about the situation. And some of us came out and said, look, Robo Nsibambi, we know you did not make it in an election. It's probably you have some debts to take care of. It's probably you need a job here and there, Minister of State, RDC, whatever the case might be. Come clean about your intentions. Others have done so. There's many people that have crossed over in the past years, and they didn't begin to pretend by saying, look, I'm holding discussions on behalf of the opposition over this issue, over the other issue. Yet really he was having meetings to secure his crossover and for him to get a placement, a job of sorts. That's entirely his right. And we are glad that the truth about all of what he has been engaged in has come to the fore. We wish him well. He's not the first to cross over. As we have said severally, some would ask, does this not weaken the forces of change or the opposition for that matter? No, for two reasons. Number one, several people have crossed over before, but they don't cross over with the people that they lead, and they cross over on their own. But most importantly, the issues of concern do not go away. Just because one individual has crossed and joined Mr. Mu7, poverty remains, poor service delivery remains, corruption remains, etc., bad governance, and so on. And these are the issues that the people of Uganda are concerned about. Opposition to Mr. Mu7 and his regime is not just us, the leaders.
It is the people of Uganda who want a better country, who want value for their tax money, who want their money not to be stolen, who want leaders that will be accountable to them, that will respect them, and so on. So even if, you know, all opposition leaders, as they are known, cross over, the people remain with their challenges, and so the issues will be voiced out again and again. But what's imperative is that now the pretense has gone away. We wish him well where he has gone, to protect his gains. I heard him say, yes, he was chairman Kampala District Land Board, and from that he attained 140 titles within Kampala, Central Kampala, you know, clearly saying he got those titles courtesy of his job. So he has what to protect. I guess that's why he has joined the team that he has joined. We wish him well on his endeavors.